Okay, njagala okwaniriza ali ku nkola video channel yaffe eno we streaming live nga tuva mu Uganda amakati ga Uganda ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala capital city. Olunaku lwaliro negatako kuba nga tuwumba mu mwaka 2020 oba 2020 ogwafuukira ensonga gasamwa kwita 2020 negukawa. So I makaikote Professor Rupi negatako nkanyandize muganda wange Isma All Access tata nkwaniriza nnyo nange Rupi yes nga kuwulira nga Rupi muyindi Rupi eki musikyagategeera nti omanyi. Amina. Isma obulamu gamba ki? Obulamu tobaddewo bikyali wange tugezaako biki nkwaniriza ne for the very first time nkufunye otuwunzi k'omwaka naye Katonda wonna we nkuwaatireetedde bwe gubadde omukisa. Industry ogirabye otya omwaka guno? Industry ya music egotaanye abagizoganyiza aba decision ezimu abayimbi ze bakoze tezikomye ku bo tebasobola kutunula kukola kituyita impact assessment. Kati Bobi Wine Chameleone abeesimbyewo bonna eyo yonna eyagenda bakola kuraka y'amaanyi mu music. Abayimbi tebakyamanyi watuufu wakola ki wakubeera obalaba oluusi ku social media ayagala agambe Philip Bobi Wine ate oluusi akyewala they are on the fence abamu bawagira abamu baali bawagira bakweka identity nti yabateeka mu buzibu okitegeera some they don't possess the courage gyakola ki gyalina kati yaleka music industry omuki omukubo kati abamu oyina olonda engeri gy'oyimba oyina osengeka ebigambo tebikyali free nga before. Njagala Isma soka tutunulire nga tusinayingira musical aspect enyimba zo 5 zogenda kumpa ba nyimba musanvu ba 5 zosobereze kusingide tutunulire sector ya mawulire gwenga blogger omu kuba number 1 sector ya mawulire n'abantu basinze okukola amawulire headline tezinze okukolera omwaka guno story nga 5 story esinze okunkolera eyasookera ddala ya Mr. Game Parker the government where are you okitegeera n'akaabamawo ku maziga awo ne tutambulirawo keki ebbanga story ey'okubiri okumma Chameleone kadi ya Nuupu netunda story ey'okusatu n'ojja n'osangawo kasendi awo ne Jacob ate nga bali mukambo edi kati awo nawo n'osanga nawo waali wakola ki waali wanyumba oba okyali bulawo ebifaananyi bya Nwangi. So waliwo ebadde bitambuza mu entertainment naye ng'ebibadde bikoze amawulire mu ebyo emitwe eginkoledde ogwa Kenzo gwankolera embaga ya Rema oyo ye muganya okukola endongo omwaka guno. Rema oyo badde omwogerako nnyo nze mwagala nnyo nze nsobola otegeera amaaso abayimbi baga Uganda over time bazika omuntu amaaso n'otya bagazika Chameleone bebe n'atabuka ne Bobby nga bafa bakalawe bagekola ki bafuna shiba sindi anoonyeza amaki amaaso ag'abantu waliwo abalina feva kati Juliana amaaso gamudingira ne gamubeeramu ne wabula omuki omwaka akomawo nga Princess Anne kati ne Rema yeyingira abantu kati n'abeera ng'alina pressure one yagenda ovewa Eddie Kenzo nga bagamba yafunira olubuto mu nyumba ekitegeera n'avaayo ne bagamba kaba bayalufunira tugenda lulaba lukole ki lukule terwakula omwaka guyiseewo Dr. Astura Amara katoloza abantu tubamanyi marriage setting Rema is not concentrated alina okuzimba amuza amuguze bannayuganda mu pikita gyakola ki gyamwagala alifoti yandimulesenga Dr. kati yamuyingiza mu shoki showbiz wamelayo nga bazina kachumbali alina okugenda wa Moti Baba n'amutereza mu kiwalata n'akubawo kata ekitegeera akati Dr. n'aconcentratinga nnyo mu profiling alina opera n'amaala bifaananyi kati search etawo gateke nti ekiro tawummula Dr. abeerayo ng'akola ki anoonya mwana kati awo music studio tewali nnyo concentration kansuubire yakozeyo akayimba ne Ben n'akalimaz'omunyarwanda ne Ben katsuubire nti anaasobola naye nga twagala Rema ategeere ti amaaso gaffe ge tumuwadde tegakoma just kuyimba bubaga twagala competing battiwa Savage ekitegeera bayami alade akola oluyimba lugende mu miliyoni 5 8 10
naye olwokuba ali satisfied ne buno busimpo gundi bamugamba mpaka bitikoze kati kyamukomyawo n'alaba nti atuuse. Njagala tunule Isima nga tuvudde ku stories ezikoze, njagala tutunulire bayimbi ki abazze ku sayidi yo bw'ogamba nti ennyimba zikukoledde sofa? Omuyimbi ankoledde gundi ankoledde nnyo Palaso King of the East. Ate nga ndowooza amaaso galuddewo muweebwa. He has had his biggest hit of his biggest life hit. Naye kati omanyi bw'okola nnyo ennyamanyama noweekuba nnyo bitatu yatuukira mu ntalo kati bannayuganda yabateekamu fiya Isira yali mu kkomera. Kakati tetumanyidde muntu avudde mu kkomera ng'ate mukambwe kambwe. Kati Palaso ageze oliyalayizinga ne byakoze ne yeekubamu muki mutima. Good producer, muwandiisi mulungi, muyimbi muki uli akayimba ka Palaso aka birthday. Everyone is using it. Ayina oluyimba olupya kye obaye ani oyo. I think Palaso may be lucky now picking up the Mayanja pieces. N'addamu n'abeera shining star nga kamera. Ani omulala zeeka Wisima? Muntu omulala azzakawo n'annyimbira obulungi babadde baana bapya. Kitegeera Zuli Tunes annyimbidde bulungi, Drekali annyimbidde bulungi. Ebisooka n'ebisembayo. Yes, annyimbidde bulungi ebisooka n'ebisembayo. Azawi annyimbidde bulungi nnyo. Muyayo akoze atya? Muyayo annyumidde waze gwa street ekitegeera. Muyayo annyumidde era nejjagala mulabeko. Wazize zontegeera ebamuta Mudra. Kati oyo annyumidde Muyayo nenge gy'akoze. Isimanyaga tunulira ekintu kya politics mu music industry kino kitu affectinze tutya nga mwena n'aba blogger n'abantu abadde so close ku bayimbi abamu n'aba advisors abayimbi. Politics mu music industry mwaka guno 2020. Kati atulesa atwawudde. Atulesa akoze ki? Waliwo omuyimbi wange gwe njagala Saha. Ate ye Saha aliwani. Wa Bobi Wine. Okitegedde waliwo atakyajagala olwakuwagira Museveni. Kituufu. Naye nga te musical badde kwaki kati tulemeddwa abayimbi abasigadde ku balance kuba ba blogger opposition baba blackmailings buli wabulwa content nti abayimbi musirise simanyi mwagane simanyi te lwaki muli ludda wa lwaki ku Bobi musirise so bambi bali caught up between a hard place and a rock. So kirekawo abayimbi baffe after politics 2021. Era abayimbi bange tebagenda kudda ogenda laba new faces of music. Waliwo abaana buli kibi wabaawo ekirungi. Waliwo omwana aconcentrate nze kati ng'ajja kukuba engomesi tano konsenga olaba John Black we yajja olabirewo Freedom City ng'ejjudde ogenda laba ebyenjawulo bingi abantu bagenda kukuba cricket over era abadde bagyesibyeko bagenderewo ennamboole nga gomanyi ti we wanene abaana bagenda kujja bakikola ki kozi mu public mulimu anxiety olaba ekiyimba mutumbiza sound simanyi kyolina omumanya naye ng'olaba bambye mayinja agamba Bugambye gye tugenda mu campaign muzeeyi n'olaba anxiety DJ Michael twabadde ebitoola abo abantu bemwalabye mwalowooza twabayita atwakuba omupiira nga tebaliiwo tulezeke bamasiki nga tebaliiwo wafu wanene kakati saawa ewereemu nga ka music kakuba abavubi nali ntuddeawo mu kapiiki nendaba abavubuka bananga sitegeddewabaite wansi ne bava mu mazzi omulundi gumevu nenikanga nitulaba neeri eryeto lijja obudde okugira nga bukoze ki nga bawezi ngaobanya omuzimu gw'abayimbi nga sidisitaire tatandisi ayi nange isimanga omumanyi dijemaikotane kyeyayimba nga balakozi kiri kitya kiri okay okitegedde. Okay, iso njagala tutunule nga tuwumbawumba amasomo nga tuma njagala tutunulire must watch yo eri abayimbi n'ebyosuubira mu 2021 nga tumaze politics musically abantu nadde abayimbi ebyo bagenze mu politics mirimu ki gy'osuubira okuddamu oba tebazze mu music tutunulire Dr. Hilda Bobi Wine n'abasigadde Dr. Jose Chameleon music akyalinayo ekifo batalina Dr. Hilda ye ekifo kyali kyagenda dda okitegedde esebo kakati abantu abageze mu politics mumaze okwawulira mu bantu kati oli amanye ebibyo okitegedde luli abayimbi nga beerekerayo okitegedde totegedde wakola ki kati babategedde Geoffrey Lutalo ne family nkugambye yali awo tugulowingadde okusanyusa abantu obuyimba bwe tebukyakola abayimbi tolina kukula kati olina okumaintaininga kanta mu mutwe bakusale obubira abaana tebakyasatuka ekooti tekyasiba oludda oluli eno Jose Chameleon ye olaba nti muyaayi ateeka eno neki neeno ateeka okuguluwa
abadde nakuba baliwazi mixtape azikuba n'obwa meya agezesa senga obwa meya amufunirawo kati Chameleone ye yabala Bobi Wine ayitiramu nga sina office gye ndiko nja mubaaga ekigere nawe Bobi Wine yenyini gw'ogamba oyo music Bobi Wine music yali yavaamu dda wabula ekyamuyamba mu kuvaamu n'afunyamu blessing niki disguise ty'abantu olw'okuba byayogerako baliflectinga ne baddayo ne bawulira eki ennyimba ze. That's why obabuuza waba yali w'amaanyi nnyo awuka mu myaka egiyise ennyindo zo tezozadde mu count ki down lwaki bali temuziraba ne zituuka mu miliyoni ki views bannayuganda baliiba kati olw'okubanga ali mu politics baliflectinga okusobola okuddayo owulira ki ennyimba ze era n'okumupangisa kuba mupangisa ayimba bika nnyimba nkadde talina nnyimba ki mpya. Njagala tutwale opportunity ya mukwano gwo Rasta Bebe Cool David Lutalo abantu bagamba tebazze. Bebe Cool ye yasobola n'ategeererawo kubanga omuyimbi yenna ow'amaanyi olina building capability Chameleone kye kibatawaanya. Bebe Cool alina studio abaproducer basasulira amamotoka biki wakajali wakoze eki kati ye Bebe Cool abadde ng'asoma busomi bino bimuyita mbu eri waggulu oba bikiyo kitegedde but the music ayina era yatandise okukola ki okusumulirizinga. David Lutalo David Lutalo tajjiddeeko ddala naye ng'omanyi yeremba bw'abasajja yayingira kati muki mu mitima gambye yejjawo band music kati abantu we yabamanyiiza kasita olimba lwakanda bongo mani n'alwozaamu nga tutambulira bwe kiri. Njagala tutunulire nga tutunula bakuwunzika Isma njagala tutunulire prospects bamasiwo kibogamba nti 2021 oyo abayinza obakatalijja bw'omanyi bw'ogamba nti bayinza okufuuka ensonga. Nze ndabira ddala nga Palasa agenda afuuka mwembi bwa kabi atandise okwebelivingamu aproducinga awandiika. Ndabira ddala nga Dr. Daddy Andre ne Nina Rose bw'avudde kati omanyi bw'owasa concentratinga you get naye oba tonnawasa tokola ki otankala nebadde bimutambulako band image agenda fokasingayo neddemu we ndowooza Nina Rose ne Andre bagenda kuba tabu nnyo. Zuli Tunes nti muwandiisi ate kati akoze breakthrough bbiri ndowooza naye agenda babeerera ki tabu ndowooza mpaka records nabo bagenda kuba baki bakabi kubanga bali organized so is a pass. Muyimbi kyalina okuskapulinga Billstocks 2020 abayimbi nga babiri basatu ku bakyala n'abaana. Muyimbi alina okupulinga ddala Socks one Chosen Blood alina okupulinga Socks ne Blue Mokke on a serious kubanga bakabi ate si baki si bakabi. They must put their talent with hard work. Ne bavaamu omuki omuzannyo. Mu bawala ndowooza Shiba oyini bw'okola emyaka 8 consistently kirirayikire nnyo nti ogenda kutuuka ku bliski point olina okwongeramu amaanyi Shiba olabe nga oddamu okuba ziri first. Otherwise Spice Diana is a must watch era nga abayimbi abali bubi. Spice Diana this year local tabadde nnyo na music abadde nnyo na endorsements mawulire charity azikoze n'ebweru abamuyise. Is it her target okuba nti abadde atargetinze audience etali Kampala? Yes kubanga kati Kampala ayimbyewoko yakamutwala buki bubi kati olina okugezaako borders okitegeera Harmonize okugeza ku sente ey'ebweru era wano we nagambidde manager Roger use very good time nga basita bazze wano ku mamaki awards ogyemu ekintu eky'amaanyi naye mugenda ne mujja wali basita n'ofuuka nga maid kuleetera ekiwe you can take it to lose be confident ng'olina Tiwa Savage oba yamyalade amanyi nti mulina okukola ki kolabo twafiirwa nnyo radio okiwulira kubanga yali ng'alaga wa Wizkid nti ndi eno naye ate natombuulira biki okonye ku kya radio Wiz omwaka guno gumuleseewa ddala ye ng'omuntu taperformingiddeko ddala Wiz should move on okitegeera ate nga nabadde nkyogerako neŋŋamba senga si bukopi bwa famire ya radio Buganda bw'obukopi bandibadde bakwata Wizo okitegeera kubanga radio ekituufu yatukola ki yatufaako naye yafa ye muwandiisi asinga okukukutira eyo ne music tukigyeyo publicly bakwata abayimbi ab'amaanyi nti saha twentrustiza oyimba oluyimba lwa radio sente zivaamu otwaleko ne maama wa radio akole ki atwaleko okusinga okukutamba ate ono alabika azirinyamu kati batandisa okugamba nti Palaso yalina kaki kati okutukipingira buli muntu wanakuba oluyimba kimalamu amaanyi ng'okoze oluyimba lwo nga Palaso awo nibateka okukola ki n'essaaha kyamuliko kati famire eveeyo ene open
radio yatufaako yakola ki yatufaako tukutte ennyimba zaffe zonna za radio ffe tulabanga famire oba ba producers abakola ne radio mutuyambeko ani ayinza okuyimba luyimba ki kubanga Rema ayinza oyimba oluyimba lwa radio sente ne zijja nnyo saa ne wizo ne mubanga mulina portion gye muwa maama naye famire y'abaradio obukopi baali balina akawuuza aka teri kyantamanga lufulanka. Okay, gasina okuta Isma obubaka obusemba eri bannayuganda n'abantu abatulaba ku mikutu gyaffe gino egy'enjawulo bakwagala nnyo streaming live munsi zonna ne YouTube channel zino nga bw'ozirengera oba bw'oziraba. Yes. Obubaka bwenjagala obagamba ddala nti Uganda is a country eyina weeri tetuli bulungi ne tetusaana kwonoona kitono kye tukola ki kye tuyinawo bw'oba olina obutakkaanya osobola okwekalakaasa naye teweekalakaasa ng'osima luguudo teweekalakaasa bintu by'otafunamu jjukira emikisa gyonna gijjira mulamu okitegeera kuuma emirembe genda olonde bulungi gw'oyagala odde ki eka tuli mu kaseera kazibu nnyo covid w'amaanyi mwebale kunjagala nnyo nze nali simanyi nti ebyannema mu buvubuka tenaabikola ku nkaaga. Isima abantu beebuuza oddayo ddi eri ewaffe ndowooza owulira abantu abatayagalira abantu bamenza ne bagamba w'omusanga mubuuze wano akasente kakafefese kati nali eri nti amaze 46 yadda na bina ate wenadda n'ebina ate kati ndi wano nti ataddayo ddi eri baagala ki omuntu otuka myaka 60 linaana nnyo kumpi n'entaanaayo oleme tewanya bantu kati obulambo obwange okujja kugusundira mu kago lwaki sibeere ddala wano Adina njagala okwebaza okubanga mbadde balabi balungi abadde Isma Olatu tujja kwongera mufuna mpolampola atuwadde akakisa naffe new generation oba new future of this game atuwadde omukisa atandise okuteekako ettafali kitegeeza tuyinza okwongera mufuna inshallah wakkiriza nga basaamu omugamba. Yes nzikiriza nga mbawo muganda wange Amina kolagana n'abantu bato abakulu bannange mundekeze ninga vampire wenkolagana ne bano nga nziramu mbeera muto naye kati otwesange tunyumye emboozi z'awamini omusimanyi mukombooti leka mbeere n'abato tunyumye ku bintu.